Ogamba otya mukwano we nagyo osinziira okundaba gye baleko gya nagyo tosizzaako engalo mu lunaku luno olwaleero. Abalina amawulire nga gwe gassa nnyo Katonda tumwebaza, abalina ag'ennaku tukkiriza nti Katonda agenda kikuyisaamu nga munnaffe oyo omugole embeera eno gy'alimu kati nga twongere omusabira Katonda ayongere omuwanguza. Neyanziza abasubscribinze abatannaba baddiya basaba mukole kyekimu ekyokusubscribinga nga balabe bakoze nsobole okweyongerangayo n'obubaka. Ekiseera kijja kutuuka nalabyeko mu comment section ng'aliwo ambuuza lwaki totuwa videos, live videos ya right now amateeka teganzikiriza naye videos ezo nja kuba nzibaleetera Katonda nga ye mubeezi. Mugyebaleko baddiya. Leero nzize ku mboozi ya Kadaama ne Madaamu olutalo olususse. Omukyala ono gwe mulabako yayimbye oluyimba nga luwaana ba Kadaama era gwe basinga okutendereza nti gwe otegeera vidiyo twagisharinze emirundi 10 n'okusingawo bambi olw'omukwano ogwo gwagezezzaako okubalaga. TikTok yakutte omuliro oluvannyuma lw'aba Kadaama okukizuula nti waliwo TV eyabadde egguddwawo mu Kuwait nga batambula babuuza ku Madaamu nti kiki Kadaama akola atya, Kadaama omusemba okubeerewo, Kadaama kirungi ki kyakozeewo. Naye ekyennaku mu bantu bano kye tusinze obassangamu nti be bantu abasobola okusekera naye ng'emitima gyabwe mikwafu. Kino kyayolekeddwa ddala abantu abo okuggyako omusajja abasajja bokka be batambudde nga bawolereza ba Kadaama nga bagamba nedda omwana oyo yalongoosa effumbiro yakola buli kimu, kati nze mbeera mu dduuka lyange wano nga ntudde ngenda okudda ewaka nga buli kimu kikoze kimaze okuggwa. Abasajja twabalabye bambi nga bayimiridde mu ssa ery'okuwolereza era ba Kadaama bavuddeyo n'okusiima okw'amaanyi nga bali mu kwebaza nga basanyukira baba kye bakoze nga bagamba abasajja bokka be balimu ku magezi agasobola okutegeera nti nno omukozi asobola okukola emirimu. Nga tuzzeeko mu flashbacks banange ekyenyinza nzo bagamba mu ggwanga lya Buwarabu jjo gyendi naye abantu bano ekisana nga bwe mukiwulira nti ekyombo ky'Obuwarabu omuntu azuukuka n'akola gyonna emirimu n'otuyana naye nga ekyennaku ekisingira ddala oli okusanga ng'otaddeko S 95 ku buli 100 be balina empisa ezo akusanga otaddeko S n'agijjako ng'akulabira ddala nga ekifulu oba nkugamba ki gw'atalina kuyisibwa nga muntu wakiri tagiteerako kapa kubanga ye muntu azuukuka ku makya n'akubuuza pusi waziteereddeyo ennyama naye nga mu butuufu gwe tanaakubuuza walidde ki akola emirimu n'asooka yeerowoozaako naye ng'alowoozeza ku pusi n'obunyonyi. N'olw'ensonga eyo abaana batabufu nnyo bambi bavudde ne bavumirira ekikolwa ekyo abakazi bano kye bavuddeyo okupotrayinga nga balaga nti tebalina kubeera n'amasimu, tebalina kusanyuka nga bwe balina kusanyuka kweyagalira ku ssimu zaabwe oba bo buli kanaku nga basiba beetala ewaabwe. Olwo gwe maamawo ali ewala ogenda muwuliza otya? Bano abantu batono nnyo b'osanga nga balina omutima ogulowooza nti nno naawe olinayo abantu, naawe olina okuwuliza ku bantu bo, naawe olina okwagala, nabo balina okwagala gy'oli nti emitima gyabwe bambi girumwa singa ggwe obeera nga toli ku mpewo. Batono nnyo abakitegeera era kyapotrayingiddwa mu bana abakazi abasinze okubuuzibwa ebibuuzo. Abamu bavuddeyo ne beekwasa mbu ba Kadaama bambala engoye zaabwe bajja ne bazinira ku TikTok. Bannange okujja ku TikTok abaana babeera beemalako stress. Abalala bavuddeyo nga bagamba nti nze tombulira Kadaama, tondeetera Kadaama, sobola namuleranya na batabani bange, tuzze tulaba embeera ezo nga n'olusaniya lw'okutteko ayagala oddukwatako alutwale naye nga engalo ze ayina engeri gy'azikolamu okulaga nti sirina kwona ku mubiri gwo oba gwa muddugavu oba gwaki. Empisa eno yo eze yeeyoleka kyere mu bantu bano. Mu butuufu nze sirina na kyakugamba okyakuleka na kyakugamba. Bano abantu bo empisa zaabwe zo nsiiwuufu ddala era wenna ng'oli eyo ng'olya ssente za mukuba kyeyo manya obugubi bw'ayitamu kubanga batandise n'okuvaayo nga booleka emize gyabwe ddala nga emitima gyabwe bwe girina okubeera. Mukirabye ndowooza kati nti abaana badde
bigweteka nti banzijako essimu nti baŋŋaana okulya kwegamba embeera ezo omusajja yekka yategeera ate omusajja bw'avaayo okutegeera batandika kuwaayiriza nti gwe omwesibako gwe omwagala kubanga balowooza tebasobola kutuulaawo omukazi n'obeerawo nga tolina musajja. Yeyo embeera abaana bali Buwarabu gye bakoleramu emitima gy'abantu gyayoleseddwa eggulo mu wiiki eno yonna engeri TikTok evugamu ekintu kino. Kale ebyo n'ebirala bingi nze nja kuba mbikuwa kubanga Oluwarabu lwawe ndutegeera bulungi. Tuneeyongerayo ba mikwano, mwebale.